Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-mayamin. Olwaleero mu bufunze nnyo nga nsuubira nti mu bigambo bino ebifunze ate era tujja kutegeereramu omulamwa tukozesa ebigambo bitono. Twagala okusoma ku ekyafaayo ekye Ghadir nga kyaliwo mu bulamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si kuba nti kyagwawo mu bulamu bwe oba mu biseera by'obulamu bwe ng'akitunuulidde butunuulizi, wabula ye yennyini ye yakikola. Ekitegeeza nti mukolo gwa busiraamu gwakolwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng'era omukolo guno gutambulira ku busiraamu bwennyini, gwa busiraamu nga gwagala kutereeza abasiraamu al islam al muslimun wal qiyada, nga gwagala kutereeza obusiraamu n'engeri gye bunaatereezangamu abasiraamu naddala ku kigambo ky'obukulembeze. Ekigambo ky'obukulembeze, obukulembeze y'ensonga eyabonyabonya abaisiraamu kumpi nga n'ennabbi akyaliwo, nga Qur'ani etujjukiza bujjukiza nga ffe abamugoberera nti abangu oyo tebamuddamu, ng'etujjukiza bujjukiza netutiisa namu nti mukikole emirimu gyammwe gyonooneke, mukikole emirimu gyammwe gyonooneke. Kubanga era kyaliwo la tarfau aswatakum fawqa sauti annabi, temugezangako ne musitula amaloboozi gammwe waggulu w'eddoboozi lya nabbi. Ekyo kyaliwo nga Katonda asazeewo busazi, nga tekyaliko incident yakireeta, kubanga Katonda waliwo aya zaleeta nga tewabadde incident, azireeserwa information, nga tewaaliwo kyali kiguddewo. Essula gye bayita alfiil, essula y'enjovu, okukka, nti bwe wagwawo kino ne wayita kaseera dakiika bbiri aya ne zikka. No, Allah asalawo busazi nga ayina kyagenderera mu by'okuluŋŋamya, mu by'okuwa information nasakiswa, nga tewabaddeewo nti oba sababu nuzul kino kyekyagwawo kino eno nekka. N'olwekyo la tarfau aswatakum fawqa sauti ennabi, temugezako ne musaba amaloboozi gammwe ne gasukkirira ku eryo erya nabbi. Aya zakkalwa information oba waliwo ekyagwawo, awo waliwo ekyagwawo. In fact ekyagwawo wakati wa mukama waffe Abubakar ne Umar, abo bombi amaloboozi ne gagenda gasituka nnyo okusinga erya nabbi. Ogenda okulaba mu maaso ago ng'agamba nti bwe munaakyetantala emirimu gyonna gye mwakakola temujja kukwatamu, emirimu gye mwakakola temujja kukwatamu. N'olwekyo nabbi yali akyali nawo nga Qur'an etujjukiza na bujjukiza nti alina okugonderwa mu ngeri eyo.